Nainako front page, red paper. Alaka nankubira, all lawyers in Kampala were calling me to sue red paper. Front page, cuts yasiga fee siri. MC Cuts ayogedde amazima. Abantu ba TikTok baleke. Naawo bavuma. Nabo ne bakuvuma. Ye Tamale Junior agudde bwenyi n'omukyala Fulufiga ku nsonga za Don Asia. Songa ate ye omukyala Robina Nabbanja ono atabukidde omukutu ogumanyiddwa nga NBS mbu gumulabisa butereevu n'amalala mangi gonna mwegali gwe just wekumire ku Jika Media ensibuko ya Muwire ogenda kuwanga ate omanya agakagwawo n'agakuyiseeko. Go agakagwawo go bambi si malungi ew'omukyala Fina Masanyalaze. Onono yafiiriddwako bambi omwana we era abayimbi balabiddwako nga beesombola ne batukako mu maka ge okulabika nga bamukungubagirako naye kitalo nnyo ddala. Butereevu ntandise n'omukulu Tamale Junior ono nno avuddeyo n'alumba omukyala Fulufiga. Jjukira emabegakaawo Fulufiga alina bye yakoze date ku mukyala amanyiddwa nga Don Asia era ono yamusibizza oluvannyuma lw'omugoba mu kifo ekimu kye yabaddemu nga Fulufiga agamba ekifo kyabadde ky'abayimbi ono yabadde akolamu nti nga si muyimbi. Naye omukulu Tamale Junior ono avuddeyo n'agamba nti omukyala Fulufiga yeddeko kubanga naye avuma abantu nawe mwewulirireko. Fulufiga ebintu by'ogenda ng'okulaakulaa byegendereze osegera bintu ebyo biveemu Fulufiga ebyokukwatakwatawo abantu ba TikTok baleke naawo bavuma nabo ne bakuvuma. Nze sebo olunaku lumu ba lawyer bankubira bakozesa aze yabakubira Wisdom yajja n'angamba Junior omanyi nti ba lawyer Fulufiga bakozesa okusiba abantu mbu kati ba lawyer ne mbakubira ne banga nti Fulufiga ze wano mbu ng'ayagala kuloopa mbu mu kooti naseka. Nze nina baganda bange ba lawyer bana mukulu wange John Mirundi be bakola amateeka mu parliament. Oyo nno ye mukulu Tamale Junior. Wabula Fulufiga tekituufu kye wakoze naye wakikoze mu bukyamu kubanga wano yegwe asinga okuvuma abantu. Munnange Tamale Junior byonna abimulangidde adda mu luyimba taluwoomya naawe obyewuliriddeko. Ebyo nno nga tubitadde ku bbali mukwano gwange go agatambula essaawa zino bintu bya MC Cuts n'omukyala Faith era nga wetwogerera bambi omukyala Faith yatwaliddwa mu rehabu era nga kino kyakoleddwako omukulu MC Cuts. Respect for that. Ono teyeeganye mwana muwala ono yamubeereddewo era yatwalibwa ku rehabu. Kigambibwa mbu oluvannyuma lw'omwezi nga gumu ate abasawo bajja kuba nga badda ne ripooti ewedde obulungi. Wabula ebyo nanga bikyali awo. MC Cuts yagenze ku mukutu gwe ogwamugatta abantu n'annyonnyola ensonga zino nga bwe ziri era ekituufu kiri nti mbu mwana muwala ono Faith yagenda okusinkana MC Cuts already yali mulwadde era ono yamusaba bazaaleyo omwana nga Faith amugamba teyandiyagadde kuva mu bulamu bw'ensi eno nga talinayo mwana. Bw'atyo MC Cuts yamunnyonnyola n'amugamba naye nze nga siri ready because I already have a woman. Nina fiye mutoni kati je ngenda kubanga ate mukola ntya ate sagala kubanga muchitinga. Wabula mwana mwala ndowooza nayagala akozese advantage eyo era byaliwo mwenna mwabiraba mu katambi. Bantu bangi beewuunya omukulu MC Cuts gye yajja obuvumu okwogera nti mulwadde. Wabula mu interview emu musajja mukulu yannyonnyola ensonga lwaki kino yakikola nammwe mumwewulirireko. Ate olina kweza message nawulidde walwaziza ono ate bakulabye noono wamuse oyo agenda kutta nako. It was too much. It was going to drain me. So I put it out mu nveeko. Nalinako front page, red paper. Alaka nankubira, all lawyers in Kampala were calling me to sue red paper. Front page, Cuts yasiga fee siri. She has a family, relatives. So what are you going to tell me?
oyo nno ye MC Cuts byonna abinnyonnyodde oluvannyuma lw'abannamawulire abasinga obungi okumwewuubirako okumusoyasoya okumusunaasuna ono yatuuka ekiseera ne yeetamwa. Naawe wobanga olina relative nga ayita mu mbeera eno osobola okukitegeera. Ebiseera ebisinga abantu bakusosola, bakwewala, bakugeya ne bikutama. So kiba beta noyogera amazima. Bagamba amazima gali kufuula ow'eddembe. So MC Cuts naye kye yakola. Ndowooza tetugenda kuba nga tuddamu okumusalira omusango. Amazima tugategedde. Wabula awo enkubiriza gwe mwana ow'obuwala nga tonaba kuba ng'ogenda mu nsonga zino, sooka munnange weekebeze n'omuntu oyo oba mutuufu nga temunnaba kuba nga mwegatta. Eyo nno mukwano gwange nakugyeyo dda nkututte ew'omukyala Robina Nabbanja. Ono nno minisita era nga kido w'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ono avuddeyo n'alumba omu ku banene ba TVM mu ggwanga era nga eno emanyiddwa nga NBS. Ono agamba nti TV eno enwanisa, TV eno erina kyenjagaza era agamba si mumativu n'engeri TV eno gyerambuluddemu ebintu ebyekuusa ku kubba amabaati. Omukyala Robina Nabbanja agamba nti omunene wa TV eno alabika amulwanisa, ayagala kwonoona linnya lye. Jjukira oluvannyuma lwa skando ezaaliwo ez'amabaati, baminisita bangi bakwatibwa, baminisita bangi baakakibwa okuba nga ate basesema amabaati era omukulembeze w'eggwanga n'agamba teri kuttira muntu yenna ku liiso. Wabula oluvannyuma yavaayo n'agamba ensonga za Robina Nabbanja zo bazikwatemu katono era we batyo abantu abasinga ne beebuuza lwaki Robina Nabbanja ye ensonga ze bazikwatamu katono ne bazinyiga stop. Era omukyala Robina Nabbanja agamba ti singa si TV eno eya NBS kuba nti amplifyinga nnyo ensonga zino erinnya lye lyandibadde lyateriira dda. Naye olw'ensonga bano tebava ku nsonga, buli kaseera babikomyawo ebintu ebyo ne bannyonnyola abantu lwaki babiremeddeko. Bw'atyo omukyala Nabbanja wagamba nti bano bali ku lukwe lwakuba nga ate boonoona erinnya lye n'asaba kikome. Wabula abantu ab'enjawulo balese ebirowoozo byabwe ne bagamba nti nedda ekyo si kituufu kubanga bannamawulire be basobozesa ate abantu ababulijjo okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga era abasinga bano tebakirabamu buzibu. Bagamba kintu kirungi, kikola kirungi, kibakuuma okuba updated ku nsonga ezimu ezitambula mu ggwanga. Jjukira abantu abamu tebalina masimu so babeera ku TV ne balaba amawulire nga amasengeje. Wabula Minister for Works and Transport omukulu Musa avuddeyo n'akakasa abantu naddala abo abagenda okwetaba mu nsonga z'okulamaga ennamugongo n'abagamba babeere bagumu kubanga akaseera konna okuva kati bagenda kubanga ate bajja emikono ku bridge eno era ejja kuba ewedde ebasobozese okusala bagende ennamugongo. Munange ago gegaliwo okuva wali ku Masaka Road. Butereevu nyongera okutegeeza nti oliko Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwate naba nga osubscribinga genda maaso subscribinga, likinga, commentinga osobole okuba nga ate otambula nange. MC Venom as usual mbasiibudde mweraba.